Omulabi wa Salaamu TV omulungi tukulamusaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Essaawa zino olunaku bwe luti olw'ekiro kino tubeera tuzze ne programu yaffe Ekkubo. Programu eno mwe tulabira ebintu ebingi ebituyisa mu bulamu bw'ensi eno, butya bwe tutambula n'obulamu bw'ensi eno, ebintu eby'enjawulo. Wabula nga tetunaakuyingira mu programu kambe yanjulire omwanjuzi era omutesitesi Mustafa Muhammad Mutuhe nga mu studio tubeeramu ne mukadde waffe musomesa waffe Sheikh Idris Ahmad Kasujja muzzukulu wa Lubobbo. Kamusabe abatole ku salaamu tugende mu maaso inshallah. Abatulaba mwenna ku Salaamu TV kambalamu sente assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, naam, alhamdulillah Allah kyatuwadde obulamu. Alhamdulillah. Mu Busiraamu mulimu bonasi y'obulamu mweri nogaa nti muntu alina Allah yamuwa bonus eri abagaa nti eyo second chance. Second chance guyinza okubeera omulimu, yinza okubeera relationship. Benaga nti omukazi yanoba n'akomawo eyo second chance. Era abazungu bagamba nnyo nti second chances are rare and worth celebrating. Kati ne mu bulamu nti obuwangaazi bwaffe tulinamu second chance nti yali afudde naye teyafa. Eyo nayo second chance mu bulamu oba obudde bubeera tebunnatuuka butuusi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kakati second chance yo eri riyo eya namaddala mweri mu bulamu. Kati kwega nti singa omuntu ayunga oluganda kwegamba in particular kubanga kiriko ahadith hadithi weeri nti Allah omuntu gwayagala an yunsia fi ajalihi okwongerayo ebbanga lye mu buwangaazi ayunga oluganda. Sheikh, omuntu wayunga oluganda Allah amuwangaaza. Kakati mu kunnyonnyola bagamba n'okugamba kwegamba nti baulama bagamba nti omuntu kwegamba Allah awa malayika ajjamu emyoyo n'amuwa ajali z'abantu, ajali zaabwe nga bwe zinaabeera. Kakati omuntu bw'ayunga oluganda kati tukozese ekiyinza okutegeereka nti kaadi malayika agimuggyako n'amuwa endala. Abadde emyaka 52 naye yongerayo ku 6 olw'okuyunga oluganda. Okuyunga oluganda kikulu nnyo bwe kityo nnyo kubanga omuntu atasobola kuyunga baluganda lwe talina bwayinza kutereeza nkolagana ye n'abantu. Ate era ne waliwo oluusi boyinza okulowooza nti bakolagana bulungi n'abantu naye ng'olaba ate aboluganda lwabwe tebakkaanya nabo. Naye era egundi eyo eba fake, eba si ntuufu, eba ndebevu nnyo. Oluusi oluusi esinziira ku bintu nga byanjawulo, oyagala nnyo okumulaba. Kakati awoono omutwalo awoono gundi, naye kakati ebyo okubikola nga oba mukaddewo wangaalira mu kyalo mala n'emyaka 2 tolinyeeyo tomulabye baganda bo bakitaaba abato. Kati okiraba nga olaba nga biba tebikwatagana. Kakati okuyunga oluganda kikulu nnyo 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 nnyo. Ate olaba omubaka sallallahu alaihi wasallam ojjukira nti bwe yawandiikira bakabaka amabaluwa waliwo kabaka ow'Emisiri yamuweereza ebirabo n'amuweereza n'omuzaana eyazaala Ibrahim oluvannyuma.
naye oluvannyuma nga abasiraamu balabika banaatera okugenda e Misiri okutuusayo obusiraamu, yabalambira n'abaga nti usikum bilkibti khaira. Bano bakoptiki ababa si bino abasiraamu era n'okutuusa kati bakoptics bakwatagana bana abenamuŋoona bwoba okitwalidde wane waffe orthodox. Yagamba nti mubayise bulungi olwokuba mukyala we mwe yali era ebyo yabyogera, yaga nti mbayinamu Oluganda n'obuko. Kakati omubaka yalagira abantu bamuyungireko Oluganda lwe yafuna n'abantu b'e Misiri. Ali Madiina ate agenda nakufa. Owulidde kuba abagamba ekiseera bwe kituuse abagundi mbayisenga bulungi, mbayinamu Oluganda okuva eri ku Ibrahimu, ate mbayinamu naki mbayinamu n'obuko. Kati ebyo ebintu oluusi abasiraamu tujja nitubikola ki, tubibuusa amaaso nitubigayaalirira okuyunga Oluganda. Okuyunga Oluganda kintu kikulu nnyo. Sheikhe tweyanziza nnyo ffe, tetumanyi obuwangazi Allah bwakyatuwadde, tetumanyi bwakukola ki. Kyetumanyi nti kumusinza nakukola byatusuubiramu, naye tetumanyi oba tulimu abo abafunye second chance oba tetuli. Naye era second chance omuntu agisobola ogifunira mu Allah subhanahu wa ta'ala. Ayinza okujja nga amuyisa mu bizibu bingi mu bulamu bwe, oluusi mu byanfuna, oluusi mu mbeera ey'obulamu n'ebifaanana bwe bityo, naye ate eno obulamu obukomererayo n'amuwa obulamu, n'amuwa obusobozi mu kino, n'amuwa obusobozi mu kukola ibaada, kati eba second chance etayogerekeka. Byeyali alafubanira abifunye wadde mu budde obusembayo. Ate nga n'omubaka alayhi salatu wassalamu yakisabanga nnyo nti tusabe husnul khatima. Kakati omusajja ayinza okuwangaala nga tawangadde bulungi nnyo mu bintu ebyenjawulo, n'okuweerera oba obwana bwe nga busente anoonya bunoonya, asonda busonda, akola atya, asasula emirundi 5. Kati abaana abo Mungu najja bamuwamu omukisa, n'akulamu egyo emyaka gy'ogambye 5, 6, 7 nga ayita buyisi nti owaayi gundi leero baleete kino kyenjagala okulya. Kati okiraba nga second chance. N'omusajja omulala yawangaala oba emyaka gye gyasookanga omugamba ebyeddiini nga si byaliko, n'omusanga eno ng'akuze ng'ebyeddiini bye biri olunaku bwe luba nga lwajjuma ssaawa nti ssaawa 5-6 mbeera mba muzikiti, saagala ntawaanya. Kakati oyo naye aba afunye chance kubanga abanga kumpi avudde mu ntaana. Kali ki second chance mu bulamu mu busiraamu mweziri. Tetuzimanyi bumanya. Oluusi tetuzimanya bumanya. Abantu balowooza nti ebintu byamulokera agenda atuuse mu myaka gy'obukadde. Ebeera ki second chance. Alhamdulillah. Allah atunyweze. Sheikhe, tubadde mu kwawukana bbanga eryo lyonna tutambulira mu kwawukana mu ntegeera y'ebintu mu ki, naye waliwo ekintu kye nanootinga nti mu kwawukana kuno wewawo abantu balina eddembe okwawukana ku bantu mu ntegeera ne mu ntaputa, naddala muyirimu tyoli ayogedde ekintu agamba nti sikkaanya nakyo naamwawukanako. Omulala ayinza okwogera ekintu nga si kituufu, naye olw'okuba ayogedde bulungi n'ebigambo n'abisabika bulungi n'agobererwa. Kati waliwo ndabawo nga confusion oba okukuubagana nti oli ayogedde ebintu nga bituufu naye olw'okuba abyogedde tabisabise bulungi, oba oluusi waliwo abantu abaganze seeguya sijja beegayirira, bino byenjogera si byange, oba mubitwala oba temubitwala mukole ki.
omulala najja n'ayogera ebigambo bulungi nnyo ng'abisabise bulungi nnyo. Ntera okuwa abantu ekyokulabirako nti bwe twali tusoma mu biraali omusomesa waffe Sheikh Uthman Kasozi yali akulira library lumu yatulagira twokye ebitabo nga bipya ne twebuuza omusajja ono kiki kati abamu ne tugezaako n'obbikukusa tubikweke tugende tubisome tukyalimu olwo amaddu tulowooza nti ye tatwagaliza olw'obutamanya bwaffe n'obuto naye tetwamanya naye mudda bw'atunnyonnyola agamba nti ebitabo ebyo mulaba kitabo kirungi nnyo era kisomeka naga naye mubeeramu layini egi ng'eyakiwandiika ye layini gyakwagaza okwate obule emirembe n'emirembe amiina. Kati ensabika y'ebigambo ebyo n'empandiika n'ebifaananako bwe bityo abantu bayinza obutayawukana ku muntu olw'okubanga ebigambo bye birungi, omulala ne bamwawukanako ng'ebigambo byayogedde birungi naye ng'abyogedde bubi. Obusiraamu buyina miizaani tusinkanira wa? Kakati obusiraamu buyina miizaani buli kintu era kwegamba nti abawalimu na buli musiraamu yenna miizaani eyo gye tuteekwa olubeerera okunoonya. Era bw'oba watunulidde ebintu eby'enjawulo olaba nga miizaani eyo ebiseera bingi tugikola ki k'oyinza okupimira ti ddala kino kyekituufu nkozesa miizaani ki. Kakati ebintu bino ebyeddiini bibeerawo ebiri ate naffe abantu ne tubeera nga tulina ebintu eby'enjawulo ebifuga ebinfluensinga enkwata yaffe y'ebintu. Kakati nyinza okuba ekyokulabirako nti mu busiraamu obusiraamu bwatukkiriza omusajja okuwasa abakyala abasukka ku omu. Naye bw'oba wakyetegereza minzaani gy'oyogedde gye tukozesa mu nsonga eyo okufuna abakyala abasukka ku omu ate tetukozesa ya ddiini, tukozesa ya kalica naye ne tujambaza eddiini. Tetukola kye tulina kukola. Otyo tetukola kye tulina kukola, tukola bitusanyusa. Anti oli alondayo kimu nti busiraamu bwatukkiriza naye nga empasa yonna gyawasa yeeyo bajjajja be gye baawasa emyaka 2 emabega ng'ate bo tebaali basiraamu. Kakati yeerimbika mu busiraamu aga nti obusiraamu bwatuttamu ekyo okiraba. Naye ogenda okutunulira empisa gyayisa omukyala n'enkwata gyakwatamu ebintu byonna nga yabali bajjajja aba bataali bataali basiraamu. Kakati olaba nga minzaani abagikoze eki mu nsonga eyo aba tagikuberedde. Singa nga obeera nga ogoberedde minzaani ey'obusiraamu kati ku issu ng'eyo wali sipadde tosanga abasajja awasiza omukyala ate amulise mu nnyumba amutoloseeko mulise yagenze n'ataddira ddala. Kakati omusiraamu avunaanyizibwa eyo minzaani ebeera ndala, eyi minzaani eyo ebeera ndala. Ayinza okuganize ze sijoowa mukazi simanyi nze byonna byaleeta ogenda okubipima na bino ebyobusiraamu nga yali ku bibi kiraba. Bw'owasa omukyala ekisookera ddala okumuwa wanaasula buvunaanyizibwa bugwo omusajja, okumwambaza, okumuliisa n'okumukuuma kwegamba ng'ali mu mbeera ey'obuntu, bw'alwala omujjanjaba, bw'azaala abaana banoonyeza school fees n'ebirala, bw'afiirwa oba ewaabwe mugenda ne muziika okubagiza. Kati bwe bityo ebyobuntu ebyo biri bina
kakati kati ku basajja abo n'alekero omusajja oluusi omukazi amulekedde abaana ddala gw'olaba nti omusajja oyo okuwasa omukyalo ono obusiraamu kyebutegeezamu okuwasa aba yakitegeera aba ali ku kirala aba akozesa minzaani za bintu birala kakati ne mu bino byonna byetuddamu bino ebyaki ebyeddiini ebyamasaili ebyeyirimu era ebintu ebyo nabyo biyingiramu ti minzaani eyeddiini oluusi etukolaki etulema omusajja ayinza okuba nga yazaalibwa nga mu mbeera ye mukambwe walunkulu wagume mu butonde bwe nga bwatyo bwafaanana walugezigezi najja nasoma obuwalimu kuba buli omu abusoma kakati enkwata gyakwatamu ebintu ebyeddiini abikwata asinziira ku bubumbwa bwe so singa eddiini bwebigamba gwe mulaba nga akambuwadde nnyo mukambwe ayambadde enkofiira nekkanzu otyo gwe nolowooza nti wallahi eddiini alhamdulillah musajja munnaddiini naye ngaoluusi obubumbwa bwe bwe bumukolaki bwe bumufuga omulabi ye n'alowooza ddiini yemukozesa ebyo naye ngaobubumbwa bwe bwe bumukolaki likewise ate era n'osangayo omulala ng'obubumbwa bwe kwega musajja atya n'okugamba ku muntu oluusi ne rights ezize tasobola nakuzirwanirira n'asoma obuwalimu kakati ebintu ebyeddiini ebyetaagamu oluusi ebiseera ebimu ku maanyi biki kakati ebintu mubikwata empola ebintu tebabikwata bwe batyo mumulowooza nti omusajja hikima ne taani okugamba okumala okwetegereza gwolooza nti ebyo ebimufuga so bubumbwa bwe bwe bukolaki musajja mukwata naturally kakati ogenda okulaba nga kakati bombi abo minzaani ebeekoze eki naye kakati ffe oluusi n'abagoberera tutera okulemwa okwidentifyinga ebintu ebyo mu bantu abo kiva ku ki anti bw'obanga wagenze ng'osoma ebigambo by'omubaka alaihi salatu wassalam osobola okuzuula ebintu ebyo nga bwe bikola ki nga bwe bitambula omubaka kati okugeza mu hadithi emu yaga nti laisa shadidu bisura wa innama shadid alladhi yamliku nafsahu inda alghadab nti ow'amaanyi omuzira si oyo asobola okumegga abantu omumegganyi si ow'amaanyi yaga nti laisa shadidu bisura asura tureso muswara wrestling ekyondoza abantu kyebayinza okukola ki ekigogumbya si asobola okumegga si ew'amaanyi mu busiraamu ayitibwa ow'amaanyi si ye mumegganyi otyo omusajja ow'amaanyi namige omuzira alladhi omuzira era ow'amaanyi namige omuzira namige alladhi yamliku nafsahu inda alghadab yasobola okwefuga ng'obusungu butuuse ku piiki obwettumbiizi otyo naye naga nti kweganga ekintu ne bwalibadde ggwe nga bw'aba akubye omuntu ekikonde buli muntu yaliga nti mutuufu omusajja abadde mutuufu naye awo nafunirawo amaanyi agakola ki agecontrolinga omubaka yaga nti oyo ye muzira tweyanziza nnyo sheekhe tweyanziza tuli mu program ekkubo kyetuliko kwe kulaba minzaani wakati wa karakita y'omuntu n'eddiini nti oluusi ne kalica n'ebirala bingi biyingiramu oluusi embeera z'abantu tuziyita eddiini oba kalica y'abantu ne tugiyita eddiini neweesanga nga okwawukana kutandikidde awo katuwummulemu tova ku Salam TV program ekkubo tukwaniriza kulikayo mu kuwummulamu okwo tukyagenda mu maaso ne program
Sheikh wetuwumulidde wadde otulaga nti omumegganyi ng'anyiize si ew'amaanyi mu busiraamu nti si ew'amaanyi. kiki ekifuula omuntu ow'ekitalo mu busiraamu nakyo ekimufuula otherwise? Anti kakati nga bwetugambye nti alladhi yamliku nafsahu inda alghadab, ye omubaka yaga nti ye muzira. Kakati ebintu ebifuula omuntu okubeera omuzira bingi. Mulimu muhasabatu nafsi yenyini nga tanalumba balala nga nti ali bwati ali bwati, yokwetunulamu kasita buli muntu yenna asooka neyetunulamu naga naye nze nyimiridde, neyeteeka ku minzaani, omusanga nga bw'aba abadde agenda kulumba akendeeza. Owulidde? Kakati bingi byetusobola okusinziirako, muhasabatu nafsi, tulina obusiraamu ebintu bingi ebitugamba okubikkirira. Owulidde? Kubikkirira munno okujjako mu bintu ate ebyo kati kwega bingi ate oluusi nga bw'oyogedde mizaani ate tulema oluusi okubikola ki, okubipima. Sheikh tuyina kale oli bwagamba for example okubikkirira, kakati ate obusiraamu nakyo kiina wekikoma, kiina wekitandikira ne wekikoma. okubikkirira kya mu busiraamu, naye ate okukweka criminal kikyamu ate kivuga nti zambi ddene nnyo. Zambi ddene nnyo. Byawukana bitya anti okubikkirira omuntu n'okukweka omuntu akoze? Okubikkirira omuntu mu nsobi ze ez'obuntu oluusi ezitagenda kuyingira oba kukosa abantu balala, osobola omubikkirira. Owulidde? Omusajja omusanze alina embeera gy'alimu, oba owuwe ogenze owuwe osanze ayomba n'omukyala, oba kati bingi omubikkirira olwokuba omusajja wa kitiibwa, oba bumogo oba biki omubikkirira. Naye kakati bwekituuka okubeera nti musajja yafuuka mwonoonyi, abantu abakwata kyebayita okukwata amateeka, najja kuona emitwalo 2 amunyonyodde biki n'agenda kuwoli. Ate kakati oyo okuga nti olaba nti obuzibu bwe tebukoma ku ye, aba ayonoonera abantu obulamu bwabwe, sente zaabwe azitwala zuluman, azirya, afuuse mufere otyo. Ate kati oyo tosobola mubikkirira. Olina okugamba abantu nti gundi mumwegendereze naddala ku bintu ebikwatagana ne sente. Yafuuka bwati. Kakati ate oli tasobola kugamba kuvaayo n'asomerako hadithi eri naga nti man satara musliman satarahu llahu yawma bikkirira omusiraamu. Eyo si yegundi eyo, si yegundi eyo. Naye abantu oluusi bagwa mu nsobi ez'enjawulo. So ffe tulemeddwa okwawula. Tulina obuzibu Sheikh. Kati olaba ennyambala gy'oyambadde eno wano ewaffe, tugeze bw'oyimirira ku kituuti ng'oyambadde nga nze bwe nnyambadde bwe nti bayinza n'okukuba emiggo wano ewaffe. So nga ate eyo ennyambala kati nga bw'oyambadde nnyambala ya Kiwarabu, naye wano ewaffe neefuuka eddiini. Ne wabaawo endya naga nti eno endya oli n'osanga nga mu maka agasinga abantu balina endya gye balyamu naye ng'endya ya Kiwarabu, naye neefuuka eddiini. Nti ebyo nabyo byatulema okwawula, era ne wabaawo enjawukana awo. Kalica z'abantu ezimu oyinza okwagala omuntu empisa ze ne zifuuka eddiini ewuwo olw'okuba munnaddiini ng'era wakyogeddeko. Oyinza okukyawa omuntu nekyakola ekituufu n'okikyawa, minzaani otyo. Kakati ebintu ebyo bw'oba obiwaddeko ebifaananyi bingi tebikoma. Kakati ekyo kijjayo ensonga
gye nali mpuliddeko tujja kubizingira wamu nga abayizi oba abavubuka ebintu bino ebyokusoma bino byebakazaako ebya secular nga babiyita bya kikafiiri Olungereza ebintu ebitali bya ddiini mu nsoma eno eyaffe eva ku ddyo bya kikafiiri nga babiyita bya kikafiiri n'Olungereza nga tebalwagala. Kakati eyo eminzaani kwegamba simanyi minzaani yaabwe ki gye bapimisa. Bw'oba olwali watunuulidde abantu b'oyinza okugamba nti bambiranye ne Kurani yaboogerako eri abasiraamu abayahudi the Jews Abayudaaya, naye bw'oba watunuulidde olulimi lwabwe awamu n'okubeera nti beeyisa bwe batyo omuzikiti kwaffe bawamba Falastin n'ebirala naye obulyazaamaanyi bwabwe toyina ate bw'oyinza ga nti oli asomye Oluhibru nti aba asomye Lukafiiri afuna n'omusango kubanga kati bannabbi abayogeranga olulimi olwo min anbiya'i bani Israil bannabbi Musa oga nti bayogeranga lulimi ati bayogeranga Lukafiiri kadde kisoboka. Kakati waliwo aya mu Qur'ani egamba nti wa in min umma illa khala fiha nadhir. Tewali Allah subhanahu wa ta'ala kitundu we yateeka abantu okuva edda oba mu Australia oba Russia oba eri waggulu mu Canada oba yonna oba yuli wansi mu Brazil mu South America n'awalala bwe wabanga edda walingayo abantu era Mungu yabatumirangayo omubaka otherwise agenda bavunaana atya obubaka tebwabatuukako yawmul qiyama agenda kuvunaana ffe abawangaala olwaleero ne Uganda omubaka yatuuka definitely bwe wabanga walingayo abantu kyova olaba nga bw'osoma mu ddiini bagga nti ababaka basobola okuba nga bawera Mungu be yatuma nga tannatuma nabbi ono w'enkomerero babalibwa mu 10,000 wakati awo emitwalo 10. Naye kakati kye tuliko waliwo aya endala aga nti tatuma babaka okuggyako tatuma mubaka illa bilisani qawmi amutuma muki mu lulimi lw'abantu. Kali kitegeeza nti ezo ennimi zonna zetu oba Lungereza oba Lukyo oba Luyuda zonna ababaka bazoogera kubanga bwe yabatumanga eri abantu baabwe yabatumanga mu lulimi lwabwe lwe bategeera. Kakati gwe bw'ojja n'otandika n'ennimi zennyini okuzikola kiga nti luno Lukafiiri luno luki kakati ezo ze minzaani ezikola ki. Kakati emisomo gyennyini egyo gy'obadde oyogerako gino gye tuyita gya secular naye nga hakiika si gya secular egisomero misomo gya ddiini gya mu ddiini geography gya mu ddiini. Kakati gwe Mungu bwe yatuteeka mu nsi yatulagira ensi eno okugizimba tuleme kugyonoona nga bwolaba kati bwe tukola bye tuliko kubanga yatufuula ba khalifa fil ardi tuzimbe ensi eno era omubaka bwe yatumanga oba abantu kugenda mu jihadi ki yabagamba nga temutema emiti temunoona kino temukola kino. Kakati ebyo environment n'enkula y'ensi na biki. Kakati gwe ensi onaagitegeera otya onaafuna otya khayiraati eziri mu nnyanja onaamanya otya nti bwe nkwata wano ndi ku nnyanja sisobola kulaba eno naye kati tosomye geography oli mu kibira. Kakati gwe ogenda bitambuza otya. Kakati abasiraamu balina okubeera abalamu batuukirize obuvunaanyizibwa bwabwe biology. Kakati gwe ebyo buga nti biri mu busiraamu
kwega buli alwala ng'afa nga buli alwala ng'afa ng'olwoga nti obusiraamu obutambuza. butwagala tuli balamu. twagala almuminu alqawiy khairun wa ahabu ila llahi taala min almumini aldhaif. omulamu ow'amaanyi mubu asinga okwagala ewa omugaso. kakati gwe kati bweba jihadi bwekuba kusomesa basiraamu kubasomesa oba mumasomero ne budda mu byeddiini ebiri gundi pure hutuba kakati banazisoma nga balwadde. bweba balwadde tebajja tebalina maanyi gasomesa of course. kakati abalabe bali wano na wano na wano na wano kati balinga balamu nga mmwe abammwe balwadde abaana bali malnourished bakonzibye te. kakati ogwogamba otya nti ebintu ebyo ebijja mu basiraamu okufuuka ekyo Allah kyabaagala ebibatuusaayo gwe nuga nti okubisoma biri good bidaa oba tebirina optional biri wajibu basoma bukafiiri biri wajibu. enjawulo eriwo wakati w'ebyo ne gino emisomo gyaffe egy'eddiini nga fiqi eryegi nti ekigero kyeweetaaga mu bulamu bwo okusinza Allah kyeweetaaga okukimanya ku sayidi ey'eddiini kiri wajibu ayini baluyita lwoya lwa mu nnyindo. sheikh awo lambululawo kwegamba nti okumanya halali ne haramu shiriki ne tawhidi hukuku zo kwegamba rights z'abantu ebintu byebakubanja oba bakadde bo baki okubimanya ekyo kiri wajibu ayini teeka buli omu ateekwa kubyemanyira nga ye omuntu ateeka okwo olwoyisa olwoya lw'omunyindo. yes obuvunanyizibwa bw'olina eri bakadde bo n'abooluganda oteekwa kubwemanyira kati ebyo okubisoma ku buli musiraamu nelifuuka etteeka teeka wajibu ayini erimukwatako kinoomu buli kinoomu tewali abikutegeerera otyo. kakati bino byenkugambye byebiwajibu kifaa'i chemistry physics byateeka bwe muba nga mwetaaga abasawo banaabajjanjaba nga mwetaaga abasawo katugambe 100 mulina okufuba okulaba nga mubasomesa ne babeerawo wajibu mu community. kati bamala okuwera 100 olwo nekifuuka optional bwe mwongerako kiba kifuuse optional naye bwewa tewali kati ndi wali abantu ne batandika okufa nga bafanga nga tetulinawo omusawo n'omu. tulina omusawo nga muga nti mukola ddiini kasa twasoma tawhidi Allah tumusinza tusaala tusiiba kakati ne mubeera awo mukuŋŋaanya zaka mukola ki mukubiriza abantu okuleeta zaka nga temulina bantu basobola kubala bitabo tubeera kafu kati eyo zake eyo zake bayangeri ki eraga weera egenda kukola ki ebe records ziri luddawa ani yaleeta kati buli akwata nga assa mu nsawo kati eyo fawuda biba lifuuse fawuda fujjo tubale tukyali ku ddiini tukyali ku liba lifuuse fujjo liba lifuuse fujjo n'olwekyo ebintu ebyo tuteekwa tuddeyo tubikole ki tubitegeere tubyetegereze tuleme kutambula nga minzaani y'obusiraamu nga bwekitandise nga tugikyamya nga tugibba tutabula kalica netabalansinga tutabula obutonde bwa obuwangwa ne tutabula embeera z'abantu ne tubigatta mu ddiini otyo kati miizaani eyeeyo etwawulira nti eno ddiini buno obutonde bwa muntu buno obuwangwa bw'abantu eyo miizaani eyo eddiini etulaga etya omuntu ategeera ati omuntu wa bulijjo nti ono kyakoze si ddiini ono mukukwata empola ennyo ate ayiseewo anti kakati bingi tosobola kubimalayo oluusi okuwuliriza
ab'enjawulo notaga nti nze gundi kati taasub obuteesibirayo noga nti agundi kyatayogedde taasub gundi eseeka wange yekka naye ekola kinene nnyo 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 ku mpeera ezifaanana bwe zityo kakati kati bw'otunuulira bw'odda mu mawanga gaffe gali abaganda baffe abawarabu ekintu ekyo kiba kositinze kinene obutaawula kalica zaabwe ku ddiini n'obuwumbwa bwabwe ku ddiini kakati nyinza okuwaayo ekyokulabirako ewaffe kubanga bangi batuteekayo ne bagaa nti ewammwe biri ewammwe mubiwulira kakati bw'otunuulira e Saudi waliyo issu ennaku zino yabakyala okuvuga emmotoka amawulire gafuuka mangu ennaku zino gasaasaana ku bintu bingi era nsaasira nnyo obuntu nga daayi nga tagoberera bintu ebyo kugamba abatukola bubi nnyo naye issu ey'okuvuga emmotoka yajja nefuuka issu ya ddiini kakati okutabika kuno kwegamba nti sibghi almasaili addiiniya bitabiatina albashariya ebintu by'eddiini okubyambaza ekyambalo kya zaffe netuga nti kya ddiini kati nkikola bwe nti lwa ddiini bye bibakufayaringa yetutuma okukola kino kati bakisomerangako ayati hadithi biki omukazi tavuga motoka naye emmotoka za biseera bino edda walingawo ebintu ebyebagalwa okuviira ddala ku mulembe gwa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sizaali motoka naye bye byaliwo ku mulembe ogwo era nabyo bitwala hukumu y'emmotoka embalaasi n'emmotoka tewali njawulo anti omugaso ki kutuusa gyolaga kutuusa gyolaga n'ebintu byo waliwo ekirala kyeyegwegwera gwe mukulu ye faida gwe mukulu byawukana nti oba kamfati oba piki speedi ebyo birala n'ekikulu wasilatu nakli kubo lyaki lyakutuusa transport means kakati mubiseera ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam waliwo etteeka erigaana abakazi okuvuga embalaasi oba egundi oba biki kiwulirangako kakati eyo ye asaasi ye minzaani kati bano lwaki baali bakifuula ddiini kakati anti kyenkugambye nti kakati bakifuulanga eddiini ne bakisomerako ayati ne ahadithi kakati ate bo bennyini ate be bakirivisinze ate ne bakola ki kandi obuuza nti kati ziri hadithi zakola ki zalazeewa nezibadde bakisomerako kwegamba nti bwabaawo makhatir ebizibu ebisobola okuva mu bintu ebyo tubyolekere ng'ebizibu nti abakazi kati nga society ng'eyo Saudi bega nti abakazi bavuga emmotoka muyinza okuvaamu kino na kino na kino ebyo baba badressinga naye si kugamba kino nti kiri gundi kati olwo walimu abaavaayo eri ne baganda bakazi baabwe okuvuga mmotoka olw'ekyo simanyi wano saakiwulirako naye kakati osanga nga mwabeerangamu ebizibu kakati omukazi tavuze emmotoka eddiini temukkiriza kati ate apangisa emmotoka ate zivugwa basajja ate atali bbaawe kakati eddiini kwegamba nti twetaaga okubeera nga tugikozesaako minzaani yaayo ki entuufu kakati abamu tubamala kulaba ekintu nga mu ddiini eno kakati bwakizimba nga ye kyayagala n'alyoka akinoonyeza eno mu ddiini empagi ezikiyimirizaawo naye nga si ddiini so nga ekyeddiini omala kukola ki kuzimba mpagi zino ez'eddiini gwe n'oleeta ekikyo ne kijyamu
ekikyo kyekirina okufitinga muki mu ddiini si ddiini kufitinga mu kikyo kwegamba nti eddiini tugikozesa mu byaffe otyo ekitali kituufu si kituufu si kituufu ate era ebiseera bingi bwe tukikola bwe tutyo tukola ki tugwa mu nsobi kuba tuba twazimbira ku mukisingi mukyamu omusingi kuba ensi etambula nga bwe nkuleetedde ekyabakyala kati ekintu ekyo ekyabakyala bwe kitunuulidde kivuludde ebbanga kirabisa obusiraamu ng'eddiini kwegamba esosola etali enyigiriza etaliimu human rights naye ng'eddiini eri bali eri innocent mu kyo owulidde naye nga abazungu bagira ku ekyo baga nti anti eyo mweri egwa tebavugana motoka eddiini ebagaana kati ne bajjaawo eddiini eri gye bagigaana nekisaasaanira ensi yonna nti abasiraamu bonna yenkola yaabwe kikyamu nnyo omulabi omulungi tetujja kusukkaawo sheekhe omulundi oguddako insha allah era tujja kubeera omwo kalica obuwangwa bw'abantu n'embeera z'abantu karakita ne kalica tubifudde eddiini ne bitufuukira ekizibu nti omuntu embeera ze oba embeera z'abantu bwe beeyisa tubikoppa olw'okuba balina bye bakola mu ddiini byonna byonna ne tubiyita ddiini ne twesanga tukoze ensobi nnyingi nnyo okwawukana ne kutandikira awo obadde mulabi mulungi nnyo program ekomyawo ekkubo olwaleero insha allah tujja kutandikirawo omulundi oguddako Mustafa Mutuhege manya gange tubadde ne Sheikh Idris Ahmad Kasujja muzukulu wa Lubobo katubasiibulire wano tubagaliza ekiro ekirungi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi